Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Tukyagenda mu maaso n'omusomo gwaffe gw'ekitiibwa ogwa yasaruna. Bagambye nti ennyukuta zino ze bakuwadde wansi wano ziyina empandiika ey'enjawulo gy'oyinza okusisinkana n'ekubuzaabuza nga zeetongodde oba nga baziyunze ku nnyukuta endala. Kati for example, alifu osoogisanga bweti oba bweti, oba nga nnene wansi oba nga wansi ntono oba nga waggulu ntono ate wansi nnene, so bw'otyo. Then nene rwa'u osoogisanga ng'eri bweti nga rwa'u oba ng'eri bweti nga nayo rwa'u. So eno tekubuzaabuza neno tekubuzaabuza, it's the same letter. Ku kigambo kino bakozesezza eno ne bagamba nti karu, wano ne bakozesa eno ne bagamba nti karu saru nga bakozesa eno, tegereka. Then ne bakuwa dal. Dal soogisanga ng'eri bweti oba n'ogisanga ng'eri bweti. So kati eno madde n'eno madde, so eno daali n'eno nayo ki, nayo daali. Sade ne daali kyekimu, so kisanga eri bweti oba ng'etunudde waggulu bweti naye eba ki, eba nnyukuta y'emu. So it's dal madh tad nam ne mim. Mimu osoogisanga ng'eri bweti oba ng'ekka wansi wa line, so it's the same letter. Mim. Lam nga bakozesa eno ne lam nga bakozesa eno, so kyekimu. Then ni'am. Then osoogisanga makkati wano nga balina engeri gye bagiweseemu, balina engeri gye bagiweseemu. Basobola okuwandiika, simanyi oba kamera yange enalabawo, basobola okuwandiika oba kampandiike wano waggulu, wano ze mulabawo wano, mimwe ne bawandiika lam ne mim ne waawu, okitegedde? Bawandiika kaba ka mimu kano naye kalina engeri gye kabuzaabuzaamu, tegedde? So bakole bati, then ne basaako endala yonenena egenda eno si twa'u, okitegedde? So balina engeri gye bakawandiika ne kabuzaabuza ne kabuzaabuza ki, ne kabuzaabuza omuntu. So olina okegendereza, olina okukola ki? So ebeera ki, ebeera mimu. Kati gye bakozesa wano, okitegedde, bawandiika sin ne bati, then ne bakola batya, ne bakola we bati, okitegedde? So esigawo nga ki, mimu. So kino ekigambo kiri sama, okitegedde? Era kano bakakozesa ewalala, ndowooza okulaba ne wano ebeera still mimu, okitegedde? Ne ba wano, okitegedde? So it's sama. Then ne kaf basobola okukozesa kano ak'omunda ne bakajja ne bakateeka wano ne bakayimiriza wano. So eno nga yo nga namba, it's kaf, neyo nayo kaf. So basobola okukozesa eno okuwandiika naddala nga yeesembayo ku kigambo, bakozesa eno. Bwe banga yeesooka ku kigambo oba nga eri wakati, bakozesa eno, ntegereka? So baga nti katab, ntegereka? So kati tugambye nti kaafu bwe banga yeesembayo ku kigambo, bakozesa eno. At last bwe banga yeesooka ku kigambo, bakozesa s, eno. Nduzolaba wano. So kyekyo. Then wano ndozola nti karu, kati ne lam oba n'ennyukuta endala yonna basobola okuwandiika ennyukuta wansi wa ginne waayo nga yeetandise, oba ne bagiwandiika waggulu wa ginne waayo, okitegedde? So kati eno esooka gy'osooka osoma either eri waggulu oba eri wansi.
kaseba nga yesoka gisokosoma kati neri wansi nam bajiyingidde wansi kyokka ati no bajiyingidde waggulu nozoziraba ne zino oziraba so basobola okukola ki okikozesa. So this one here it's laje neno laje then fah la fah tekimu neno basobola ogiyungira wansi oba ogiyungira waggulu okitegedde ne bakola bwe bati obona hano ntemulabawo ya rabbi kale kampandiike wano bakola bwe bati okiraba kati eno ebanga kati eneno basobola ogikozesa ku nnyukuta yonna esobola okubeera lam esobola okuba nun okitegedde esobola okuba ba'u nga yebakola wano yewa wano olaba wano ojeba wano ba'u bakola kanaka waggulu okitegedde so kati esobola okuba ba'u nga basa kati akatunyeze esobola okuba ya'u olaba ya'u esobola okuba nuni ne bagisako kati kadoti waggulu ntegereka so they can write it below or above a letter naye nga gyosoko osoma. So this one here it's fah same as this one is fah sakh okiraba sakh eri waggulu jahada baje olaba gye bakozesa ba'o dot gye bakozesa ne kanaka waggulu so it's baje then no yaje then eno twanjogeddeko mimu ya wakati no ba'u yesooka nebeera bima ntegereka then eno nebeera tum okulaba tum just bakola bwe bati bakola bwe bati okitegedde kati then kano ne bakasaako dots bbiri eno nebeera mimu eno gitwayogeddeko so nebeera tum then eno fahum olaba eno hao gye bakozesa ate no yanjawulo okitegedde kibabule baga nti alternatives forms zina engeri enjawulo endala gyosobola kwaki ogiwandiikamu so kati eno hao neno hao neno hao neno hao seneno fahum nekino fahum then kino sahum eno hao eri common nnyo mu Quran eno hao gyolaba eno okitegedde so sahum bihim bakosa ba'u just bakola bwe bati okitegedde ne bakola bwe bati kati eno lowo mim so kati eno hao eno ba'u okitegedde so this one here it's bihim eno ya'u neno ya'u ogiraba bagikozesa nnyo mu Quran ate mu Quran tebagisako dots z'ebbiri okitegedde tezibaako negwe kimanye nti ki eno ya'u nawo ogisanga wona ntegereka ebeera ki eba ya'u ntegedde so nebeera ya'u ya okitegedde ya then kino jukira twagambye nti esooka waggulu gy'osooka osoma kitegeeze nti esooka waggulu yeetwala empeereza esooka empeereza esooka yeeno kasra kitegeeze kasra eri ku ki fa oyina kasra kitegeeze eno sukun eri ku ya'u twagambye nti esooka waggulu yeetwala empeereza esooka ekwaki esooka oba wansi so kati eno fa yeri waggulu gy'osooka osoma kitegeeze ne fa yeetwala kasra okitegedde kati ate ya webanga ya sukun ewangaza ki kasra nekibeera fi mukategedde bannange so barakallahu fikum jazakumullahu khairan fi dunya wal akhirah.